amanya gajasinziridde ati bwati oluvannyuma maama ojja kubanga olutuviira ku ntono nsanyusa nnyo okulaba nange nsanyusa okusisinkana Musumba Mukama yeebazibwa abawuliriza abaffe neebaza Mukama olw'akaseera kano tinange ndabiseeko ku mpewo za MCF radio amanya gange nze Agatha Rose Sempijja nviiridde Mutundwe Kabaawo zone ye Musumba weewaawo oyo bamuyita Agatha amanya malungi nnyo Agatha Agatha Rose Sempijja amina erinnya waliwo abuuzizza erinnya lya Sempijja omanyi liwulikika wano waliwo ayogedde tunaawulira mukwano mukwano gange omwanguzi gwe tuli naye Agatha Ruth Sempijja Agatha Ruth wange Musumba weewulira otya awo oli ndi bulungi Musumba era neebaza Katonda okuntuusaawo wayagalako ku lunaku olumu otuuke mu katebe akuuba eya Musumba bulijjo neegomba bulijjo neegomba naye neebaza ekisa kya Katonda ekimpaludde ekyo nno kinzaamu amaanyi okuwulira nti wabeerayo abagamba nti Mukama bw'onaakola bw'onansumulula nange ngenda kubeera nga nkola ntya nange ngenda kuba nga nkwera obujulizi ttiimu Kyambogo University obugalo mwebale bbuku bakwebali bonna Agatha wange Musumba obulamu wabusanga otya ng'okula obulamu ngenda okwetegereza nga mbeera ne ssenga wange nabeeranga ssenga wange tetwali wala nnyo twali mu kibuga muno twali awo najja nankumbi obulamu okutwaliza awamu tebwali bubi nnyo tebwali bubi kuba nali nze mwana nzekka ewaka nga mbeerawo ne ssenga wange ne muwala we kati nga nze ekitebe ky'okubeera omwana kyonna nze akituddemu akeejo kati nze ngenda okutandika okwetegereza nga ndi waka tebasooka kuntwalirawo mangu ku ssomero kuba anti wange yangulira chat eya numbers neya alphabets kati naafuba okulaba nagenda nze okgenda ku ssomero nga mmanyi okuwandiika erinnya lyange kati nga ne numbers nga mmanyi okubala at least paka ku 20 kati yanteerangako nga yalinga ye teacher wange nga yansomesa teyali mukyala muyivu nnyo kiri awo naye bambi yayagalanga nnyo okusomesa naddala omwana omuwala kati obulamu bwe butyo bwe bwali n'ensomanga nanjigirizanga kuba yali strict nnyo kati nga kyati we tugikwata okugisoma nga tuba ku bino nti ABCD nangamba nedda kati tugenda kukyusa ogenda kusoma eva waggulu nga bwokkirira owulira kati nga oba wakwata kramwaka nti oyimba buyimbi nga amazima nangamba bw'onaabitereeza obulungi nga nkutwala ku ssomero kuba saagala kunswaza kuba yanjagala nnyo yayampa n'erinnya erya Agatha anti yes nga tutumiddeko basinga mwenna abaliyo bakuza omulimu ogw'ettendo kati natuuka akaseera anti wange nantwala ku ssomero anti wange bwe yantwala ku ssomero essomero eryo lyali lya relative waffe nga nayo liri wansi awo ku Kyebusaabala n'okkirira kati ng'obulamu kwegamba amazima nga si bubi kubanga ewaka bampakingira nga Joyce byakutwala ku ssomero kati ate ne weeri bwe natuuka nga yengeri gye nali nti nayo nali mwana nga nayo nfuna buli kimu okubya eddabo naye mpoziko challenge gye baafunanga bambi wadde nga banfangako nnyo bampakingiranga sali muntu muli nali nga mwana alina appetite kwegamba embi ennyo nga saagala kulya nze nambeera awo nga ndikaana katono nnyo ng'ate ndikawanvu kyewuunyisa munnange bagamba nti atalina mannyo Mukama gw'amanyama osanga abaana b'abantu nga bagaanye okulya naye ng'aba abalala ate abatalina nga babyetaaga kituufu ne bugogo baakubanga empya okumira mmere amata nze ng'okulya emmere omuggo gubeeraawo firipa ebeeraawo ng'emmere eba ya nduulu kati mu kugenda nga mu kutandika okusoma
kuba engeri gye nagenda nga njiza okuwandika erinnya lyange nga njize ne counting mu mwaka gumu nasoma baby class nensoma middle class ne banteeka mu top class kati bwe ntuuka mu top class eyo nensangayo baakaminyo abali bamanyi nabo okuwandiika agaabwe abaali kale bamanyi okunsinga yes kati awo nensigala nembeera mu top class nensoma nemmala ngenda mu primary mu P1 kuba essomero eryo lye nasomerako yali kindergarten nga balina from nursery to P2 kati balina classes za waggulu awo n'okyusa weeyongereyo kati awo sinaba kukyusa ndi mu P1 lyali likoma ku P2 kati awo mu P1 awo wenalabira kugamba wenatandika okwewulira nti oba omwana owulira nti okuze kati kuba nzijukira olunaku lumu twagenda bino nga abaana bye babeera n'effujja abaana bye babeera stubborn oba musumba jjajja wawulirako omwana gwe bagamba eyafiira mu kidiba emakindye amazima omwana oyo naliwo ng'afa lyeffujjo lye mwali mwagala okukola kati effujjo twalikolanga tutya kati olw'okuba kati kankitwale nti nali mwana w'abandi kwegamba kati eyo emakindi walingawo gye baali nga batunda akaloddo kano kasikaali ggulu kati twakwatanga ekkubo ne tugenda eyo nga tuvudde nga batutadde okudda ewaka ne tusooka ne tugenda eyo emakindi okunona akaloddo kuba bakatundanga nusu 5 kati nga tumekinga sure olina okuba n'eza 5 ez'okwegulira akaki okugula akaloddo kati tukwate ekkubo okugenda kati omwana yali alina bakulu be abali omwadde set kati bwe tutuuka olunaku olw'enkuba yali yatonnya olunaku lwonna kati nga bw'ogamba nti kawungeezi enkuba yasammuse emyala nga gikyatwala amazzi ate nga gijjuzza kati tuyita ku lutindo tugende eri kuyoga kiki gye tujja akaloddo atugamba nze nina wano eryato omwana nina wano eryato kambalage eryato bwe litambulira ku mazzi nga lyato liri mu ddala ddene oba buno bwe bagula obuguzi abaana geometry set ekisaanikira kya geometry set kati ye kyeyakola kyeyajjayo n'agamba mbalage njagala bbalaga nina wano eryato mbalage bwe litambulira ku mazzi kati twalinako mukulu we ng'ali mu P2 kati ffenna munnanga ate abawulidde eryato ffenna naffe ne tulinda kati akijjayo ateekako kati bw'ateekako bw'ati ateekako akaataanuke akagenda okugula akaloddo kati eryato jjo we lyatambula lyagenda nako kati nga bwemanyi nti ago amazzi g'emyala gatambula ate gaali mangi kati mu kugezaako okusika bw'ati aggyeko akaataanuke amazzi ne gamutwala omwana n'asirituka n'agwayo nga mumulaba bwe muti nga tulaba bwe tuti endulu ne muzikuba nze awo kyenzijukira nti namera ekitengo kuba olunaku olwo nali siridde nali ebyokulya byange byonna mu bbaaga nga mwebiri kuba waliwo akaseera anti wange we yatuuka n'aŋŋamba naye gwe ogaba ebyokulya n'otalya toddamu kugaba byakulya byo kati mukuŋŋamba togaba byakulya byo mu bbaaga nali mbirina mu bbaaga omwana aserengeta agenda abazadde tubatumiddeko naye ng'ekisa kya Katonda enkuba bw'etandika okutonnya naddala wano mu Kampala ebiseera ebyo tebiba byangu eri abaana abatambula emigambo mingi zijinnyululwa olaba n'abakulu bafa kati omwana bw'agenda kati awo mukwano gwange gwe twali naye kuba twali bana nze ne mukwano gwange omulala ne muganda we n'oli yennyini eyagwayo kati ono naŋŋamba nedda tudduke tugende ewaka naffe bwe tunaagwayo kati muganda we bambi n'asigalawo ng'ayimiridde naye kati tuba tugenda naye nga naffe omutima gutuli eri kati omusajja n'atubuuza kiki ne tumugamba oli aguddeyo ng'anonayo eryato lye kati omusajja ndowooza bambi teyabifaako kati awo kyamazima ebyo bwe nasemba okubimanyaako nziramu ate obimanyaako nkeera nga tuli ku ssomero kwa Assembly ne babyogera nti munnammwe yabadde bw'ati ne bw'ati
kati nze era ndowooza abewaka abali ku mpewo leero be basoose kiwulira ab'ensisi ne bagamba nti awo kuba n'abewaka saabagamba nti naliwera bwe baayogeranga naye nze namala ennaku eziweranga 2 nga sirya nga ndimu ekitengotengo tebantegeera naye ng'ensisi eri eddalu lyakomaawo balyeyongera eddalu awo teryagenda wala nnyo empoziko n'ekirala era kye twakolanga era awo mu buto nga tuba ku ssomero awo katukulewo tweyongere mu maaso olwakadde kadduka emisinde olwo mujja mukula obulamu bujja butambula mpola okule tugende mu primary yonna tugimaleko awo tugenda yinze pittu ntuuse enkyusiza essomero kati bwe bankyusa essomero nasanga nafuna challenge kubanga eno gye nali engeri essomo gye lyali nsino lyali lya relative baalinga banfaako kati bwe natuuka eri nga tewali anfaako ate engeri gye nali nkuze mu nnyumba nga nze mwana nzekka kati obulamu ne bugenda nga bukyukakyuka mpola mpola ng'oluusi ogenda okudda ewaka ng'oluusi ng'ennika nga oba wagijjiramu n'ogenda emanju n'ogyerabirayo kuba wali baalinga bakufaako kuba nali nasoma ndi muto awo otambula obulamu butambuza amagezi go mwegali ojja otambula amagezi gaalimu nnyo kuba nabeeranga wa first buli class gye nayingirangamu kati awo naye awo nga sinaba kwera essomero natandika okulwala ebyali bitategeerekeka kati ebbeere lyange erimu ne lisuna kati ebbeere bwe lisuna nga kiri so abnormal awo nalina emyaka nga 7 nga ngenda weza 8 kati ebbeere bwe lisuna munnange no ekintu ne kijjiramu ddala nga kikaluba naye nga limu lyokka nga eddala terisunye kati ne mbuzaako bannange ne baŋŋamba nti amabeere bwe gabeera gasuna kuba twalinamu mu kilaasi omwana bwe twali tuyita jjajja nga ye yasuna amabeere mu pittu ne mubuuzaako ne baŋŋamba gwe buuza jjajja ajja kubuulira kati we namubuuza naŋŋamba lisooka kusuna limu kati ewaka tebasooka kino kisinga nnyo naye ku wiikendi olumu baayagalanga bannaazi basobole okunkuta engeri kyonna gye mbadde nga nze yeekolaki kati ne baliraba ne bambuuza lino ebbeere ly'abaaki naye nga bwe balikwatako bwe bati nga mpulira obulumi bungi kati anti wange natandika okukyebuulirizangako n'agamba omwana ebbeere erisunye erimu ate emyaka gy'alina tekikyali ne bagamba singa abadde mwana mugimu naye kano akaana akatono ebbeere erisuna litya ku bbanga lino naye nga lino eryokubiri ddyo nga teririmu kantu wadde yadde kati kyawaliriza anti wange twalina relativu waffe nga alina eddwaliro nantwalayo kati wantwalayo nankebera ne bagamba omwana ayinza okuba nga alina breast cancer kati anti wange kyamusobera nnyo n'agamba kansa w'ebbeere ono omwana omuto nga yamugjawa musumba ekintu tekyakomaawo kitambula siwe tugenda okikomerawo mukwano gwange awo okwatawo teweerabirawo omuwuliriza waffe tovaawo tukomawo n'omuwanguzi waffe mu kaseera kano eyakatwegattako tuula butuuzi tusobole okutambula ffenna muwanguzi waffe wanje musumba obulwadde bulabika kati awo ne bagamba abasawo ne bagamba nti ndabika nyina breast cancer kati ne bawa anti wange amagezi antwale emulago mu Cancer Institute kati bwe bantwala emulago nga tutuuka amazima awo okusoma kwasooka ne kustopingamu ndowooza tamu kumpi namba saagisoma kuba twagendanga mu malwaliro ne bagamba naye nga bwali omwana omuto tusooke tumulindemukko kati ate anti wange nga yeeraliikirira bambi ng'agamba nedda akaana kamanyinaze saagala kakole ki njagala at least ekintu tukikwate nga kikyali nga obudde bukyali naye nga ekintu ekyo kati ate
kambookeko kati ate bwe nzija wano ne nkitegeera nti kyali mu family nga kirondoola we tunaba tutuuseewo yes tujja kubanga tulaba ate deliverance era tujja giraba wano lete weewaawo musumba kati ne tugendanga mu malwaliro ne ntuuka akaseera amazima nalwalira ddala ne ntuuka akaseera ne mpulira nga mbikooye nga ndi katono nnyo nali ndi awo ndi chocolate ne ntuuka ne njerukira ddala noperuka nemperuka kati anti wange n'agamba omwana w'abandi gwe bampanga mulamu olwo maama ye takulabyeko kati maama wange kyamazima mu mbeera eyo anti wange amazima gwe nalinga naye kati nentuka akaseera nga mu ddwaliro tebatuuse mutuuse mu ddwaliro tebakebedde baakebera nga bampa amadagala ne bankuba eddagala ne bagamba ono akyali mwana muto kuba nali 7 years nga ngenda weza 8 ne bagamba ono akyali mwana muto ne bagamba naye kati olw'okuba nti nno ekyampesanga amadagala nafunanga zifiva nefunanga ebintu ebitategeerekeka oluusi n'ofeitinga kati anti wange kyeyakola ne bamugamba bwe twatuuka mu Cancer Institute ne bamugamba bagenda kunsalako akanyama era ebbere lye lyalisigadde nga ddyo liwanvu kuddala yes nga lisunye era ne bwe nnyambala olugoye nga lirabika nti nno ddyo lisunye ate nga lino tekuli kati kyamweraliikirizanga nnyo yali mukyala mu Katuliki kati awo ne basooka ne bamugambako awo mikwano gye ne gimugamba nedda omwana omuto tasobola kulwala kansa ne bamugamba omwana mutambulire kati anti wange yalinga takkiririza nnyo mu byabusamize nti oba ntwale mu masabo kati bamugamba okuntambulira kati awo n'atandika ziikiwa mirembe bukalango nga buli wali prayer altar wonna we bamugamba nga ntwala ne tusaba bambi n'antwalangakokko ne mu basumba bansabire ne bansabira awo ne ngenda nga nkulaakula ne teriiwo beere kusuna kyekizibu no nga linnuma era natuuka akaseera ng'oli ne bwaba alikonyeeko bw'ati nga linkaabiza ddala amaziga mangi obutaliwo no anti n'abasuna era nabo munnange bakkoonako bw'otiwulira nga buno bwasukka kugana agasuna aga bulijjo buno bwasukka nga likaluba ate nga linnuma kootadde okumpa ebintu ebitategeerekeka bisiva kati ne tutambula awo nengenda kati bwe bansabirako bambi awo biri ebyabwe tebyakola naye kyamazima Yesu yali yammanya kuba nzijukira bantwalirako omusumba omu yandera essaawa ndowooza nga zisukka ne munnya yandera bw'ati n'ansabira oba omusumba oyo nsobola okumwogera erinnya wabadde ojjaani bagambye batya oyagala kunkwasiza wano mwana wange sina kuzibu n'akamu omusumba oyo bambi yansabira n'ansabira kati ne bigenda nga biweweera ne lisigala nga yes kwenzi terikyayongera kukula naye nga pain nayo nga weeri ne tubeeranga kati abamanyidde embeera ne tutambuza obulamu awo n'ensoma ne ntuuka akaseera mba ntuuka eyo nga mu P5 pain ate neekomawo buto kati pain weekomawo buto nga kweguna omulundi sikyasobola kugigumiikiriza anti wange yantuddayo mu Cancer Institute naye waliyo omusawo n'amugamba olaba ono omwana muto n'amugamba ku ssaawa eno bwe nga tuvudde kugamba nti nno tugamba nti kansa nga tetunnamuggyako kanyama kutegeera kansa ali ku level ki n'agamba watya nga omwana w'abandi afunye obuzibu ng'ali mu mikono gyo n'amugamba lwaki tomuwa bazadde be kati awo anti wange yali tayagala bambi kunejjako naye yawalirizibwa okuyita nga taata wange
andabe kati era nze awo gwe gwali emirundi gyange gyatandika okulaba ku taata wange. Wali tumulabangako? Kati awo natandika okulaba ku taata wange ng'ajja n'andabako n'angamba waliyo baganda bo gye bali ewaka ne mmanya nti nnyina famire ng'ojjeeko eno. Kati obulwadde munnange ne bweyongera ne batuuka nga zisikaani bannange zo zaafuuka zisikaani ne ntuuka akaseera ne kiva ku bbeere n'ekifuba kyonna ne kitandika okunnuma. Obulumi buli wabuuliranga otya oyogera nti nno nalumizibwanga bwali bugeraageranyizibwa naki? Kati ekintu nga bwe kibeeraawo nga kikutujja kuba ebbeere lyantujjanga ne ndowooza oba mulimu oba masira oba mulimu ki kugamba kyantujjanga oluusi ne libeera nga lyokya bwe litye oluusi anti wange bambi yakwatanga akagoye oba nanteekako nsobole okwebaka ng'obulumi kwegamba ng'obulumi bungi. Kati bwe tutu kati awo mweri ebbanga nga obulumi bukomyewo nga n'ekifuba nakyo kuba ne batuuka ne bamugamba mukole ne sikaani y'ekifuba n'ekifuba nakyo ne bakikebera ne kituuka akaseera nga tekimanyi okuwaga oluusi kyonna nekigenda nekimala nekizimbulukuka yes nekimala nekiwaga ne bakubayo awo empiso ne bakutwala mu malwaliro nekimala nekikola ki nekitowolokoka. Kati ate ekyasinga okumutiisa waliwo relative waffe omulala kati naye ng'ali mu Mulago mu Cancer Institute nga naye alina kansa waki webbeere. Kati to make matters worse oli bagamba stage gy'aliko baali basalako erimu ne bagamba beetaaga osalako eryokubiri. Maama yalina emyaka emeka? Yali ndowooza mu 40s omwo. Kati oyo ndowooza era nga bw'ogamba nti no kuba waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti your life is shaped by your thoughts. Scripture eyogera bwetyo kati nti your life is shaped by your thoughts. Obulamu bwo kwegamba omuntu nga bw'alowooza. Yes. Omuntu nga bw'alowooza bw'atyo bw'ali. Kyekyo. Kati oli bambi namulabako ng'ekifuba kyonna bakiwaase. Kati mu kukiraba engeri nange bakutwalayo omulabeko oba senga yali alina kutwalayo olw'okuba mwali mwenna? Twali ffenna nga naffe tuva mu ddwaliro. Kati n'oli ng'ali mu ddwaliro. Ogenda omukeberako nga? Kati n'agamba tugende tulabe ne gundi naye ali muki? Ali wano. Kati tutuuka. Kati bwe twatuuka nze bwe nalaba kati amubikkulira alabe kuba yali takyayambala nga yeebika kaleeso. Bw'amubikkulira ekifuba kyonna bannange ng'ekifuba amazima kifaanana gete. Kati amazima nange entiisa. Kati ate nga nawulira baamugambako nti omwana kansa bw'aba akyali ku stage esooka tusalako eri ebbeere. Ne bagamba naye kati ono omwana akyakula. Ebbeere terinaba kukola ki? Terinaba kuvaayo. Kituufu. Kati mutima ne ngamba nange ngenda kubeera ng'oyo. Kati ne ntandika kati ate awo omwoyo gw'okutya ne guyingira munda mu nze. Kati ne ntandika nga bwe bagamba nti waliwo eyafudde amazima nga ndabika nze agenda okukola ki? Okuddako. Nze agenda okuddako. Kati awo ndowooza ate kati endowooza yange nange netandika okundowoozesa nti ndi mulwadde era ngenda kufa. Kati awo obulamu tebwaddamu kweyagala. Anti wange n'atuuka akaseera n'anziriza bazadde bange. Olwawali we mwali mugenze nti buli omu alina okutegeera oba waliwo okusayininga okuggyako akanyama? Yes, buli omu yali alina okusayininga. Kuba kati awo ne maama wange gwe nali sirabanga yali alina naye okusayininga. Maama yali tajjangako nga tomulabanga? Yali bambi tajja. Yali alina obuvunaanyizibwa obulala ewaka nga waliyo ebisolo naye baganda bange baalabirira. Yes. Bazze basayininga akanyama bakatwala? Basayininge batwale akanyama. Kati mu mbeera eyo ey'okugamba nti bakole ki bagire bannongoose anti wange yali ye mwetegefu okuyimirira nange mu buli mbeera yonna. Naye kati ate laba oli relative wange yalina gwe baali basaze erisooka n'eryokubiri. Laba ate bwafa. Kati bwafa amazima ffenna twatya.
nange wadde nali muto naye nange natya ne ngamba obulamu obwo ono olaba afudde nga mukulu kati nange ndabika nange kuba ngenda kwatali erimu kuwulira kati anti wange netugenda eyo mu kuziika oyo omukyala kati ate eyo gye nategeerera kuba bwe twatuuka tuba tuli mu kuziika ngenda okuwulira abantu boogera kale bannange naye kansa amusenga bwe yatta gundi ate abafamire ebintu ebyo babeera babimanyi kituufu babyogerera mu lumbe babyogerera mu kufiirwa oza noono ekyamutwala noono kimunonyeeko era faya ddala banange nkuwulira kati munnange kati ngenda okuwulira nga boogera kale kyatwala gundi kati naye era kimututte mutima ne ngamba kati nze ebyo byannyongera okuwulira nti nno engeri gye saalina nti nno maama wange nsobola okumwesigamako oba ne mubuulira nti mpulira bwenti ne bwenti natuuka akaseera ne anti wange ne mbeera nga sikyasobola kumweyabiza nga waliwo ekimaze okukuba nga waliwo ekimaze okunkuba kati awo ennaku n'ennyambala nga ndi mwana muto naye nga nze nina ennaku nze nga soogera nga sizannya ate engeri gye nali akaana akatono appetite ne yeeyongerera ddala okufa nga ntuuka ku mmere nga amazima omutima oguli emmere sigulina obulamu ne tutambula era mu kwongera okwo okunsabira nga antwala abantu ne bansabira n'atuuka amazima olunaku n'aŋŋamba kati omanyi ngenda kukutwala ew'abazadde bo tonfiirako wano kati akyogedde nga yatanya kati ekyo bwakyogera kati ate bambi gwe nali nkuze naye bambi nga yali anjagala nnyo ng'ate nange mwagala nnyo kuba yampanga buli kimu kyonna omwana kye yeetaaga kati ne ŋŋamba kati bantwale mu bantu be simanyi kati ate nga mpulira ŋŋamba nti bazadde bo bali Masaka ne mugamba tontwala kati bwe namugamba tontwala naŋŋamba nja kutwala bali bebaki bali bebazadde bo kati awo obulamu ne butambula kati awo mukumulaga nti no saagala akole ki saagala ntwale kati waliwo era eddwaliro gye yantwala ne bamugamba kati ekiruma omwana ono kuba awo nali nduzinze weiti nnyo ne bamugamba kati ekiruma omwana tuve ku bulwadde buno bwe tulaba naye kati kirine mu bwongo kati ne bampa kansala ng'alina okunkansolinga kati kubanga kimaze okutuuka ebuziba yes kati kansala mu kunkansolinga naŋŋamba teweeraliikirira kati namugamba naye toddamu mugamba nti ogenda mumukola ki kumuzaayo nti kati omugamba nti ogenda mumuzaayo kati ye alaba nti eyo y'ensonga ate nga kituufu yeki yali ensonga yes kati awo n'atandika buli wantu wonna we yalaba kuba yali mukyala mukulu mu famire nga weekend ezisinga abaako n'emikolo abaako ne gy'alaga kati n'atuuka akaseera n'enfuuka nga yalinga mpita akasawo ke yes nentuuka akaseera nga buli wamu wonna waagenda tandika mabega payini we yayitirira nga tebakubanga omulanga era nakaabanga oluusi bambi okwebaka ne kugaana ne weesanga nga webakidde ku ye nosimuka nga taliiwo nga yagenze kwegamba nga akulese nga akwebasizza webakira ku bisambi bye nga webakira mu ngalo ze bambi nga payini nnene kituufu nnyo kati nentuuka akaseera nga buli wagenda wonna agenda nange kati abo abantu abakulu kati weekend ne wabayo graduation ejja waliyo embaga bikibu ebityo nga buli tugenda wonna kati ate nga mukama yali yanteekako favor nga buli muntu yenna ndaba nga agamba akaana bambi ojja okatuweemu holiday naye nga nze munnange ne bwe bakumpa nga tosobola kunsobola
atakusobola olwakanyama baamala ne bakakakasanga bakakusazeeko maama ajja n'asayininga nga bwe twabadde wali mu ddwaliro ne bakkiriza oba akanyama anti wange yagaana okakusalako yagaana okansalako kuba yagamba sigenda kusobola kukigumiikiriza kuŋŋamba nti omwana w'abandi mulwadde ki nti omwana w'abandi kati bo baali bakakasizza naye just nga baagala kumanya level kansa level kwali n'agamba sijja kusobola kigumiikiriza ekyokumanya engeri ndowooza bambi gye yali aziiseeko abafamire abawera nga nga kibatutte kikolimira ekintu ekyo era mukama akyokere ddala bannange kati munnange awo ate awo obulamu ne bugenda nga butereeratereramu obulumi ne bugenda nga bugwaggwawo yes awo nenzirayo ng'omwana yenna bw'abeera naye era nga mbeera awo omuntu abeera onandoofu leero onookeera ng'oli mulamu ne bakutuma enkya nookeera ne bagamba mumuleke aye kati yeewulira bulungi kati nembeera ng'obulamu bwe butyo bwe buli kati ntuuka akaseera olwo nangamba naye omanyi njagala kukutwalako ewammwe owummule kati mutima neŋŋamba ono yaŋŋamba ayagala kunzizaayo kati nga nze ŋŋamba abantu ekisooka bantwalamu sibakola ki sabakuliramu neŋŋamba kati ngenda kuyimirira ntya mbagambe nti oba ki nemugamba naŋŋamba naye taatawo mu mikolo akola ki abeeramu taatawo ye omumanyi ne baganda bo njagala obamanye kati awo holideemu yankwata n'antwalayo kati ate bwe yantuusaawo nali nga bw'omanyi nti omwana okuzeekuze nga ninamu n'effujjo nga nina obuntuntu bwenkolaakola kuba nzijukira olunaku lumu bampaayiriza waliwo omwana yali azze omugenyi omwana nampayiriza mbonzibye ssente kati omwana bwe yampayiriza ne baŋŋamba gwe tolaba nti tokubwa naŋŋamba nja kukukuba wenyini ofiire mu ngalo zange kati neŋŋamba kyenakola neŋŋamba kati oba baŋŋambye we batyo nti nzibye ssente nga sizibbye kati ŋŋenda kuzibbira ddala naye ate era emirundi gye nagezangako zibba tebamanyanga nti oba baŋŋambe nti nno kyoba ki kati okuddayokko kati awo obulamu neŋŋenda nga obulamu nga nkula nentuuka anti wange amazima n'alemererwa nanzizaayo ewaffe n'abagamba nange nkozeeko kyenkoze omwana namwe mumukole ki mumwongereyo omwana namwe mumwongereyo n'abaletera zi medical form zonna n'abagamba wabangawo ekintu kyonna medical form ziriwa zino nti kale n'agamba naye bwabangawo ekyetaagisa obuyambi nze muŋŋambanga bannange oba kiri kyali tekinjagaza kubeera eri bwe natuuka ewaka kale nabeerangawo era nga ndi mwana omunafu naye munnange ebyo byakomaawo oba lwakuba kati ndowooza eri engeri gye nabeeranga mu bantu abakulu kuba twaliyo abantu 3 nga nze mwana nga anyway nga sirina gwe nzirawo neneebuzaabuzaako naye nga mbeeraawo mayindi eri ku kimu ndi mulwadde ngenda kufa kati wentuuka eno ewaali bato bannange bwe nazannyanga bwe nafunanga kampani nentuuka amazima nembikola ki obulumi ne bukendeera lwa kampani obulumi bwatuka akaseera nga buli mu ndowooza nentuuka akaseera nembivaako nembyerabira nengenda nga nkula ebbeere kyamazima nange nzirayo gye lyaddayo saamanya neriwona neriwona neridda ku levo yaalyo tutuuse okusuna amabeere agaddala kati olwo nati ngenda otuuka osuna amabeere nga teriri lyakoze eki lyaddayo kati munnange ne amabeere ne gasuna awo nenkula ng'era kale ndi awo omwana alwala n'obeeraawo nti oli mulwadde n'obeeraawo n'owulira ekifuba kikuluma
kifuba kikutujja ebintu ntu ebitategeerekeka naye kati ate bwe ntuuka eri ewa maama wange ye maama wange teyakindaga nnyo nti ndi mulwadde kati ebiseera ebisinga abantu n'ekituuza n'ogamba nti bannange nze kino kinnuma kube wantu environment gy'obaamu okifiiringa kati bo baali bampisa nti ndi special era ndi kino nga basawo babawazi instructions babulya byennyina okulya kati ntuuka eri ng'ebyo tebiriiyo ng'eri obulamu bino omwana mwina omufaako ng'eri oba omuyembe ogulonze ku ttaka n'ogulya oli mu kyalo kya wakati olwo obudde Kampala awo nga ndi Masaka ogenze Masaka awo ngenze Masaka naye nali nkuze nentuukawo nentula P7 nemmala nengenda mu Olevo era wonna nga nkola bulungi kubeera gye nali nga nsomera nga nze abaira abasinga kati bwe ntuuka mu Olevo era awo ekizibu ekyatandika ate okujja lwali nga lubuto nga lukuluma olubuto ne lutandika nga okunnuma kati mikwano gyange neebuzangako nnyo ku mikwano gyange ne baŋŋamba nedda olubuto lwe lukuluma kitegeeza onatera okugenda mu periods kati baŋŋamba onatera okugenda mu periods kati nange ne ŋŋamba okay kirabika kyekinnumisa olubuto ne lugenda nga lunnuma olubuto nga lumanyi okunnuma ne lunnuma ku ddamba ebintu ebitategeerekeka nentuuka nga neneetuuza ne ŋŋamba naye sibanga kansa yava mu bbeere nakkirira kati nakkirira ng'ali mu lubuto kati munnange walingayo aba Scripture Union abajjanga ku ssomero lyaffe okutubuulira enjiri kati bajjanga ne babuulira enjiri kati bajja kye basinganga okwogera nga balukolera awonya ekigambo ekyo kati nze eyo statement alokolera awonya nekinkwatangako nnyo ne ŋŋamba ekitegeeza ono Yesu asobola okumponyeza ddala completely alokolera awonya yes kuwulira nemanya ono Yesu waabwe ajja kundokolera ddala era nange akole ki amponye olwo ababubuulira bano abaana ku ssomero nedda abaali bazze munnange baali bavuddemu yali kyaki kati nga wavaayo ababuulizi b'enjiri ne bajja nga balimu emitendera ne bagenda mu masomero ag'enjawulo kati bali bo baali basajja 2 n'abakazi 2 nekye nabaagalako kati baali bayimba bulungi kati bwe baatuyimbira ne bagamba abaagala okulokoka mujje kubanga Yesu ye awonyeza bwereere alokolera bwereere kati omukyala ne muzze ebbali ne mugamba ogambye Yesu alokolera bwereere era awonyeza bwereere ne mugamba Yesu awonya kansa nangamba ye nangamba olaba Yesu awonya ne siriimu nangamba kati ate kansa essuubi terikomyewo essuubi likomyewo naye ate nga ewaka muzeeyi nga muzeeyi yali mukatuliki nnyo era ng'abalokole tabaagalirako ddala naye ng'abalokole nabo tebasamira boogera bayibuli enjawulo ki eri awo oluusi mbuuza sitaani naye bakakujja kyako naawe kewatukola tuveeko ddala atuviireko ddala njogera ku Yesu ng'abalabi bamwogerako nsomesa bayibuli ng'abalabi bagisomesa njawulo eriwaawo kale maya kiŋŋambako naŋŋamba ekintu ekyo naye ne mubuuza infact namugereza ku President Museveni ne ŋŋamba maama we yamuzaala gy'ali naye olwaleero yafuuka ensonga yaani kaakati gwe tumanye nnyo era yasalawo mu ggwanga emusumba tomu yafuuka ensonga ate olunaku olumu nga tugenda kuwummulamu Yesu yagenda ndooza ekaana eyo yagenda abamu ne bayita mu Maliya nti mutugambe Yesu n'abagamba nedda obudde mukyala ndeka obudde tebunnakola ki tebunnatuuka kwegamba katukomewo byonna bibaayo mikwano abalungi tovaawo tukomawo
tutagenda maaso n'omuwanguzi waffe mu kaseera kano kennyini ke tulimu. Muwanguzi waffe wange Nsumba okunekkereza wali nga bakubuulidde Yesu bw'omuyingiza kyasobola okukola kyalokolera awonya, era ekyo munnaffe ali eyo naye akiwulira musabye ajja kiraba mu bikolwa by'abatume. Essuula 10 olunywa lwa 38 tayogera bwogezi kyali kituufu. Agamba nti Yesu Omunnazaaleesi Katonda bwe yamufukaako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi, eyatambula ng'akola bulungi ng'awonya bonna abajoogebwa Sitaani, kubanga Katonda yali naye. Amiina. Alokola awonya abajoogebwa dayimooni, abasaasira n'abasonyiwa n'abalokola n'abawonya. Kati awo nenzikiriza netwalire Yesu oyo. Era gamazima navaawo nga ndokose kuba nababuuza ebibuuzo byali bingi. Bongeremu akalala akatawanya abalala bayinza okuba n'oliwo akabuuza. Kuba nababuuza nembabuuza nembagamba ye mugambe alokola era awonya. Ne baŋŋamba ye ne mugamba awonya kansa. Nze nga ndaba nti kansa kinene kuba kyamazima nali ngenzeeko mu nnyimbe za kati awo nga bafudde kansa mu family. Ne baŋŋamba olaba awonya ne siriimu. Ne ŋŋamba ate nga baatusomesaako mu ssomero ne batugamba siriimu AIDS does not cure. Kati ne ŋŋamba muntu kyoyo asobola okukola ki okuba ye ng'awonya ne siriimu. Kati kyamazima saakoma ku excitement yokka kuwulira nti naawonya nange nensalawo musembeze ku mutima gwange. Kati ate engeri gye nali nti eri gye nali nkulidde nvuddeyo. Kati ate wano mu stage omuntu wobeerera ng'olina ebibuuzo bingi kuba we nali nvubuka. Nga weetaaga omuntu kwegamba gw'osobola okwebuuzaako ebintu ebisinga, olaba obulamu bukyuka, abantu bakyuka kwegamba nga bumanyi ng'oyingidde mu stage eyo. Kati olw'okuba nti kati natuuka akaseera nga ndi lonely. Akuba buli omu agiyitamu bubwe. Weewaawo. Gwonna atubuulira engeri naawe gye yakutwalagana. Stage eyo. Kati natuuka nga ndi lonely, eri nvuddeyo, ndi kati waka. Kati ate maama wange nga mpulira nga bambi nsika nnyo omukwano gwe. Kati ate nga bomanyi waka nga baganda bange. Nga waliwo baganda bange, nga waliwo ne bato bange babiri. Kati era nga attention ye bambi tasobola giwanza. Ate twali tukuze. Twali tukuze. Kati nga bo tebalina ebyo byakutiitiirya baana. Kati ne ŋŋamba omuntu ono waba alokola era awonya. Kamutwala abeere mukwano gwange. Kati nensalawo nsembeze Yesu ku mutima gwange. Engalo n'akalulu. Amiina. Kati kyamazima nze Yesu bwe namukkiriza saamulekaawo bwe ntyo. Natuuka akaseera kati ne batusomesanga mu CRE biki ne batugamba nti no Katonda abeera buli wamu wonna. Natuuka nga akaseera ne mmanya buli wamu wonna era nga bwe mbeera n'ekinuma nga mugamba Yesu kino okiraba. Naye nga mu nju y'ewaffe Yesu y'ewaffe takola. Kuba olunaku lumu oba kyali kiki kye nali nkute ne kigwa ne ŋŋamba Yesu. Nga yatuuka dda ne ku lulimi. Kati eyali taata wange. Naŋŋamba ogambye ki? Naŋŋamba nnyabo mwagala okuleeta aga madiini gammwe. Ku ssomero wagenda kusoma tewagenda kunonayo ddiini ndala. Era Musumba amazima abantu ababuulira enjiri mu masomero Mukama abawa omukisa. Kuba ffe tebaakoma awo bajjanga. Ne ntuuka akaseera kyova olaba naffe wano munnange tugenda. Weewaawo. Era tugenda ne Musumba Tom yeeyamisebwa. Amiina. Kati kuba abaana omwana avubuka aba yeetaaga okujjukiza. Naye bambi
tebalekangayo abalala ne bajja abavuddewa naye nga bonna nze kyenneewuunya kiri ekigambo ndowooza Mukama yali yakitumira nze nga buli ajja yenna nga bw'ogamba nti kati kandaba ono ki kyagamba bannanga abooluganda Yesu alokolera awonya ne ngaba kati eyo statement nze nga eggula nnyo omutima gwange nga ntigenda buziba. Omwana avubuka yeetaaga okujjukiza buli yeetaaga okujjukiza buli ango kuba ne bakuba mugamba nti weekuume oso mugamba lero munnange weekuume naye bw'atuuka enkeera ate bw'otamujjukiza kati munnange ng'owulidde awo kati awo ewaka twalinangayo zi Bible kati muzeeyi wange n'angamba gwe nno ndaba olinga aleeta wano olulokolerokole n'angamba naye nze bw'oba osula mu nju yange olina okusoma omugigi. Wali tonnagutandika? Nali sinaba kugutandika. N'agamba nze abatuula ku lujjuliro lwange baba balina okuba nga baamala omugigi kati awo nga nnina okusoma omugigi naye olw'okuba nti nno nali mwana mugezigezi era baali bagusomera emyaka 2 naye nze nagusoma omwaka gumu kuba basomanga junior then ne basoma ne final omwaka oguddako. Olwo emyaka gyali giweze emeka twagusomanga oli mu class kyolwo? Awo nali mu senior 1. Kati munnange awo omugigi ngusomye eno Yesu omusembeza n'omugigi ogutaddeko ku lw'abazadde kati ate n'ekirala kye nali nnina nayagalanga nnyo okumanya kati waka walingawo obutabo bw'eddiini kati obw'obutabo nga njagala nnyo okusoma. Eri waffe tubeera n'obutabo bungi tebeera bungi waliyo essaala kuba nzijukira musumba nga tuzeeko kati nyemabega we nalwalira ennyo ebbeere waliwo akatabo senga wange keyangulira akatabo ako kalimu nga bakayita essaala ez'Abakristo. Kati akatabo ako nga kalimu buli ssaala kati n'angamba buli woba ogenda okwebaka eno essaala olina ogisomanga musumba mbuuza essaala ki ey'okukkiriza okufa. Ate waliwo nga nkyali mulamu ng'oli mulamu bw'oti era essaala eyo gyeri okukkiriza okufiira mu bulumi nga bwe wateesa. Yes, gisome omutulire omutukuvu agizisike ngimanyi waliwo ey'okukkiriza okufa nga Katonda bw'akuzaala mbu n'obubalagaze bwonna obukulimu mb'onzikiriza okufa leero n'obubalagaze bwonna obukulimu kwegamba ye ng'alinga agamba olw'engenda okwebaka neebake nga nkoze eki munnange tumanyi oyinza okuyitira kati munnange kati neyo nayo endagaano nayo kumpi nagikolanga buli lunaku tinzikiriza okufa kati munnange musumba awo nati tubadde tuzeeko mabega kati nga bansomesa omugigi kati naye ate neebaza Mukama nti omugigi nagusoma kuba singa saagusoma nandituuse ndowooza mu Yesu bwe yandinsumuludde namponya endwadde nandituuse n'enzirayo oba tomanya anyway naye omugigi gwannyamba okugenda ebuziba kiri ekyabazadde bange kuba twatuuka ku mugigi nga gye twasomeranga omugigi bannange nga abasisita batukuba emiggo naye nga teboogera bamuyitanga Yezu teboogera ku Yezu wali mu kusoma kati nga neebuuza naye nga balina engeri gye baatuyisangamu disipulini abasisita nga bateekamu abaana empisa era bw'oba oyagala okulimu okwo okuyigiriza omwana emirimu engeri omwana gy'atayasamayasama oba biyita buki obwo kalakita yes nga bakugamba tambula ng'alimu enneema
teri byakuduma budumi tewali byakuduma yengo omucungwa ne gugwa kuba balinanga fruits n'ogulonda n'ogulya nga togusabye gulondewo ng'ofukamidde ate omala ogusabye bagukuwe kati ebyo byonna byayongera okunkola ki kuteekamu empisa okunteekamu empisa naye ate n'okukinkyaya nga tuyagala abantu bakuteekamu empisa ekyejo kyali kibi nedda musumba tekyali kyejo naye engeri gye baakikolanga ate nga ffe tulaba nti banneema nnyo naye nga nze awo mbeebazaawo akensusa omwana agenda okuva eyo nga discipline wammanga gwe okitegedde bw'osobola ogituukako obulamu bujja butambula yesu omukutte n'emirembe Mariya omulina bonna obalina kati eyazaala omulina n'omwana naye omukola otya omanyi yo bayibuli esomesa egamba nti buli alina obulamu alina omwana alina obulamu kati munnange muzeeyi wange mukunyiikira nalaba nti naŋŋamba olina okumanya eddiini tebagamba nti saakutendeka kati ng'ewaka bwe natuuka ewaka ate nga byanjawulo eri obutabo baabumpanga ne nesomera ziri essaala zange kati ate wano ng'olina okuzisoma nga tozijja mu katabo kati awo nawo nensangawo challenge endala ebyo byonna kati pressure gye banteekangako bigambe ng'onaani yesu gwenzikiriza oba maama saali nnyo open gyali kati nensalawo awo ng'ebyama byange mbigamba yesu era kyekyansembeze nnyo mu buki mu bulokozi kati awo banguyidde sapule omudaali tebirina kuva mbulago ate eno bwedda ku ssomero bwenzira ku ssomero mukubangalo nakubuuka nakubuuka ne tukuba ettendo nenfuuka nno washipa munnange nkuwulira ntandika n'enjiri nange okugibuulira alokola awonya naye nga bwenzira ewaka nga mirembe Mariya kati nentuuka akaseera nendaba nga sikyasobola kukyebeera ng'amazima obulumi bwe mpulira nga bungi yesu gwendoopera kati baatusomerako ku kyawandiikibwa ekigamba nti obuguma so tokola kito obuguma tobuguma onyogoga so tonyogoga kyawandiikibwa bakisoma ekyo kiri mu kubikkulirwa nja kikusomera bw'oba omanyi we kiri naye nga kyemmanyi kiri mu kubikkulirwa eyo nti naye ali kukola ki nti ali kuwandula neŋŋamba mukama bwandeka obunkenke obwo amazima kubikkulirwa ssuula 3 olunyiriri olw'ekumi-n'ettaano nti manye ebikolwa byo nga tonnyogoga so tobuguma waakiri oba ng'onnyogoga oba obuguma bwe kityo kubanga olina ekibuguumirize so tonnyogoga so tobuguma ndikusesema mu kamwa kange kubanga oyogera nti awo ne butagendayo mu maaso ekibuguumikiriza ekyo kyakutawaanya kati natya kati nze statement eyantiisa awo wagambira nti ndi kusesema nagamba yesu bw'anansesema nnaasigazaani neŋŋamba nedda kati awo yesu yali afuuse mukwano gwange ddala kati munnange nensalawo sapule nenjeyambula omudaali nengweyambula naye era ekisa kya Katonda kyankweka kuba wadde omuzeeyi yafangayo n'agamba mulina ogenda ku kereziya naye nga nze bwe nzira eno era ne bwe natulanga ku kereziya nze nga nsaba byange nga nayiga okusaba nayiga okukola ki okwo okutonotono nga bw'omanyi kuba ngamba okw'abaana okusoma kw'abaana yes kati munnange neŋŋenda nga nkula kati bwe ntuuka mba mpeza emyaka gyali 17 mba mpeza emyaka gyali 17
kati nenfuna ekizibu ekirala. Ekizibu kye nafuna olubuto olwannuma nga lwonna lutandika nga lunnumira sayidi emu. Nga lunnuma oluusi nempuliramu ekintu ekikaluba. Kati oluusi we nagambangako mikwano gyange nga baŋŋamba biki oba olina ebintu byewalidde oba olina ki. Kati olunaku lumu nenjagala ŋŋambeko maama wange naŋŋamba naye gwe olabika toyagala kukola mirimu. Kati weyaŋŋamba eyo statement anti abaana naye alwala oyinza ogamba oba yeerwaza. Kati weyaŋŋamba eyo statement kuba nzijukira kuwoga amazima lwannumira ddala bambi nenneebaka wansi nenneebakaawo mu nnyumba nga siwa period. Ate baaliba period naye ng'olubuto olunnuma awo nali sinaba munnange ate nno nakuzigendamu kuba engeri ndowooza gye nali omutono. Olubuto ne lunnuma kati ne mmugamba kati bambi naye mukazi wattu ndowooza byamusobera. Naŋŋamba naye gwe katoyagala kukola mirimu gwe buli kaseera oba n'ekikuluma. Kati awo omutima gwange ne gwongera ate okumuggalira. Neŋŋamba kati ate nga nempulira nga ate omutima gunzijukiza oli at least oli bwe namugamba nga ebinnuma yapeyinga nga attention. Kati awo neŋŋamba anyway kati awo Yesu gwe ngenda okukola ki gwe ngenda okwekwatako. Kati nentambula nentuuka okugenda mu periods zennyini obulumi naate ne buba bungi. Obulumi ne buba bungi ddala era nembaako kuba nze saayogera era mama wange yandaba bulabi nga ndowooza ndi ku mulundi nga gwakusatu nga saamugamba engeri gye nali nga ndaba nga yes saamugamba. Kati yandaba eyo mu maaso naŋŋamba gwe nga tewayogera nemugamba nebeera kati we natuukanga okuzigendamu pain ngejja naye ate ngendo pain tefaanagana n'eri pain etera okujja ngeno yo ndala tegeeza kiriwo ekiri. Kati ntuuka akaseera awo nali mu vacation ya 4 nga ndi eno mu kibuga. Ntuuka akaseera olunaku lumu baali balina gye bantumye enateeta okugula ebintu. Kati baba bantumye okugula ebintu kati amazima pain yayitirira nenfeitinga. Kati bwenfeitinga anyway simanyi kuba akatale twalinga tukagulamu nnyo ebintu. Kati ne bansitula ne bantwala ewaka. Obulumi bwayitya ne bukutuuka mu kawumpa. Nentuuka nenduzinga my mind nenfeitinga. Kati ne bandeeta ewaka. Kati bwe bantuuse ewaka olwo nga ndi Lubaga. Awo nali Lubaga nalinawo enkola. Kati bwe bantuuse ewaka ne babagamba ono omwana afeintinze bakimutuma omwana ono obudde buno zaali ssaawa nga 2 naye ng'amazima baali bantumye essaawa nga 12 naye nave ewaka nga mpulira obulumi. Wajjanga otuula mukulu. Kati bwe natuuka ntuuka nagula ebintu natuulawo nnyo nenkutama bwenti ng'olubuto lunnuma naye nga lunnumira sayidi emu. Kati nga neebuuza ne bwe nnyonnyola omuntu nti wano wannuma nga sirina bwe nkikola ki bwe nkyogera. Kati mpanziko n'ekirala musumba tukomerawo era ketuyingiddemu akalala bannaffe abali mu kibuga era nga bakampasas bagana n'omuwanguzi waffe mu kaseera kano. Muwanguzi waffe wange musumba endwadde zino ezijja nga zitawaanya mu kika ezijja nga ziddiringana bannaffe abamu nga bamaze dda kati nabo okubanga batunula ndwadde kyezitta abayiwaabwe ez'ekikolima ezo zetujja okulabako awo mu maaso mu kyamateeka 28 awo wetujja okutandikira okulaba zikutambuza tezirina ddagala oba wesanganga eddagala bwe libaayo nga liweweezaako buweweeza. Kati
kati ate ekyo n'ekirala ate ekyo nkitegedde ndi mu kifo kino kubanze engeri gye nali nkino nali ka handbag kasenga wange buli we yatambulanga yagendanga nange mu kwabya ennyimbe ate ng'abantu abo babeera baafa ezo ndwadde eza kansa ezo zikansa bibumba nsigo kati bwe twagendanga munnange bannange bye batusomesa mu kifo kino gyebiri bituufu ddala bw'ogenda mu egyo emikolo ebintu ebyo bikwambalirayo kati musumba tukoze statement nene gy'otamala eyo emikolo egyo egyokwaba ennyimba egyo gamba otegeerayo bingi n'ebikwambala tujja bitegeera kuba zo ennyimbe ezo twazaabya amazima twazaabizanga ddala kati kye nategeera nga ntuuse mu kifo kino tizaalinga ndagaano ze neeyingizangamu genda maaso ogenda okulaba ngeri gye mwagenze mu lumbe yafa amazima waliwo ekinnuma ng'oli yafa kansa w'emimiro ono n'afa kansa wa nnabaana ono n'afa kansa w'amagulu ono n'afa kansa w'olususu kale faya mbu kansa w'omusaayi era faya mwana wange kitambuze tulabe mukama akikutula ddi obulamu bweyongera ddi okutabuka we tuli awo kati olwo nfe nti nze gye nali nkola bantumye bwe twakomye musumba nga nfe nti nze ne bankomyawo ewaka kati bwe bandeeta ewaka eyandeeta bambi yali amanyiiwo ewaka bwe yantuusaawo ng'ababuuza omwana yabadde ki omwana tumusanze eri mu kkubo nga yagudde kati bambi ne baŋŋumiikiriza nzire engulu era eyali mukama wange bwe yakomawo ekiro ne bankwata ne bantwala mu ddwaliro ne bantwala erubaga kati bwe tutuuka erubaga bankebera bwe bankebera nga basooka babagamba ono omwana ali lubuto kati babagamba nti ndi lubuto nga naŋŋamba wano bulijjo otulaga nti oli mulokole naŋŋamba okimanyi oli lubuto olwo nga nzize engulu ntegeera bulungi naye era ng'obulumi nkutamye bwe nti nkutte bwe nti kuba nagenda okudda engulu nga ndi lubaga mu ICU kati nga nkutte bwe nti era olubuto era n'abazijjamu bwe babeera lubuto nazatabusi n'agamba abasawo musooke mumundekere n'agamba okimanyi nti oli lubuto kati nenseka kati ekyansasa kati nga nze nkimanyi bulungi kuba nali mukulu nali mwana mukulu nga mmanyi bulungi nnyo olubuto bwe balufuna neŋŋamba era namugamba bwe nti nemugamba mpoziko nga lwa mwoyo mutukuvu bwe namugamba naŋŋamba saagala kunfuulinga maama boss boss gwe nali naye naŋŋamba saagala kunfuulinga naŋŋamba kati ŋŋamba nti abazadde bo nti oli lubuto nemugamba naŋŋamba omanyi sente biiru gye baakatukuba ebbanga ly'obadde nga tonnaddangulwa eddagala lye bakutaddeko naŋŋamba naye bw'oba oli lubuto nannyini waalwo agenda kukola kikumba endegera naŋŋamba ate era nannyini waalwo agenda kusasula buli biiru yonna ate ngenda kumusiba kuba tonnaweza myaka 18 kati nemugamba nkubuulire naŋŋamba baddemu bakukebere nemugamba bankebere kati omusawo n'agamba nedda wizasa okuvaayo obulungi tumuteeke mu sikaani kati ne basikaaninga olubuto bwe basikaaninga omusawo nagenda okulira nga yeekanga kati omusawo bwe yeekanga n'amala n'ambuuza oyo taatawo nemugamba nedda naŋŋamba nga weetaaga bazadde bo kati omusawo ng'atidde kati nze ebyo ebyokutya agamba wulira amabi nali nagamanyiira kati era nze muli mutima nagamba neŋŋamba kyonna kikikola ki kyonna kyekiri kati n'amuyita n'amugamba bizati zizino n'amugamba mbuulira ali lubuto lwa myezi emeka n'amugamba tali lubuto n'amugamba naye ono omwana ng'alina ensigo emu one kidney
Namugamba endala namugamba ayina ensigo emu mwagiteeka wenda ze nange nagenda okwetegereza nakolole nakitegeera namugamba alina ensigo emu ate ensigo eriko obugundi kwegamba ndwadde nti erinnya nti egenze evunda. Namugamba ate ekivunza ensigo abeera kansa. N'ensigo nazo zibeera kansa okuvunda. Bw'ati omusawo bwe yatugamba. Namugamba kansa nga yakwata ku nsigo. Amazima omwami oli yatya. Namubuuza kati asobola kubeerawo atya. N'agamba ekyo ekirwadde ky'amaanyi nnyo kubanga obulwadde buba buli ku organ. Namugamba ezo organ omubiri gwe zikozesa kiba kya bulabe nnyo kubanga zirina obuzibu. Kati omusawo n'atuwandiikira eddagala n'agamba naye ngenda kubawandiikira eddagala agirenga amira ku eryo. Nago gonna mawulire mabi okuva mu butojjo gafuna jangafuna kati nga nze byo tebikyantiisa amazima nga nabimanyiira. Kati ate bambi nga bo bali abagawulira ababa nange boolaba nga batidde nnyo naye kati nze natuuka n'enguba kati nakola ki kati kyava awandiika eryo eddagala. Kati bw'awandiika n'amugamba naye omwana ono munyiikire omukola ki omutambuza mu malwaliro bamujjanjaba ekintu kino kikole ki bamujjanjaba ekintu kino kisobolera ddala okuvaawo. Kati munnange nga tunyiikira olwo lubaga naye tufuddeyo nga bwe twali twafuula mulago luli mu Cancer Institute. Awo twewuubye lubaga bwe bayita results bwe bagamba biki ono omwana buno obuntu obuliko ateekwa kubanga ki nga kansa. Kati nga basaba ssente zaali nnyingi. Kati mu kusaba ssente zaali nnyingi naye ne bamugamba omwana ono mugambe bazadde be bamwanguyire kuba ensigo engeri gy'alina emu. Gwatagitunda wafundako bano nawulidde ekyalo kyonna bagenze kikeberanga ensigo zonna bazitunze nga buli omu alina emu. Kati eyiye eba yalagawa munnange. Kati n'abagamba mulina okumwanguyira kuba ensigo ayina atya ayina emu ate yino naye yina obuzibu. Kati bannange musumba bw'ofuna amawulire amabi ago kati era nga kiri kiddamu obwongo nga bukola ki nga bukomawo maama nnyabo nga bugamba butya kati obwongo nga butandika okundaga gwe n'ensigo oyina emu ate ogenda kufa. Kati awo nali nina essimu n'engenda ku Google. Mwaka kyogo ye bannaye gwe tulimu kuba kati ogendera ku Google oba otegeerera ddala. Nali nkutegeera. Yali 2015 yawo 2016 yawo nengenda ku Google nensakinga ndabe like bulwadde ki obukwata kidney biki bannange bwe nabisakinga byayongera kumalamu maanyi. Kati awo ogenda okuvaayo ng'ovuddeyo na knowledge ki ebikwata kidney. Kati awo kati yo Google kyeyanyamba mpozi ng'endaga bye nnyina okulya ebintu ebikaawe ennyo biki neŋŋamba kati ate awo jjukira eno gye nalindi nga nabo Yesu tebamwagala. Emikono gyonna egisinga gye nabeerangamu Yesu baalinga tebakola ki tebakwatagana naye. Kati nze neŋŋamba nga Yesu nnyamba. Kati awo mu kaseera ako nentuuka akaseera nga waliwo eddagala nnyina okumiranga natuuka nga amaaso nempuliranga ng'agazeeko ekifu n'owulira nga tokyalaba atoyo si sukaali bagambanga mbu nsigo era nsigo ng'amaaso tegalaba ng'otuuka n'owulira ng'ekifu n'obanga atakyalaba ebigere ne bizimba ne bagamba tolina musaayi. Nentuuka awo akaseera nga buli lunaku
nina okumira empeke yalinga ya mutwalo gumu mu 12 by then kati simanyi oba kati yammeka sagala kumanya kuba mukama yansumulula abire mugumu emeka gumu nga empeke nkaja nina okumira everyday nga ya mutwalo gumu mu 12 one tab eyo simmere ya waka era mmere ya waka ddala ya waka ekyamala n'okumala ekyamala kati munnange nentuuka awo kuba nali mu vac nenzirayo okusoma nensoma nemmala bwe namala okusoma mukama nanyamba nenfuna omulimu gwali mulungi nga gunsasula ssente nnungi naye ng'era ssente zange zonna nga zigwera mu kugula ddagala kati nga ku mulundi guno nga kyetujjanjaba nsigo naye kati awo olw'okuba nti n'engeri gye nali saakulira waka okuva mu buto kati nalinga nina bambi obwo okubeera okufiiringa lonely ku mutima ate ng'olina baganda bo ng'ate mbalina yes naye nga bombanyi nga temukuze mwenna kwegamba nga kati ate waliwo katoka nga akangamba nga gwe toli muganda waffe oli mwana wa ssenga kati statement bambi ina bwe yanfumitanga nayo kati nga neeraba nga kati ate n'oli naye nga yalwala ekirwadde naye nga tekitegeerekeka nga memory yagiluzinga yonna senga wange ate maama yali akwaga naye yali yamala nekimukwata yes kati naye yali yalwala kuba naye yasooka n'alwala kansa ne bamulongoosa kati n'atuuka kale anyway naye kati bwe bamulongoosa obulwadde tebwadda mabega ne bugenda ku step endala n'atuuka n'aluzinga ne memory mukama bannange omanyi waliwo obeera mu bulokole n'ogamba naye obulokole buno musumatomu atera okugamba nti yesu yali butunzi ate bw'ova kudda n'odda ku bulamu n'olaba agalwadde famire ze tuvaamu ze gajja gafa amazima n'ogamba ani alituwonya mu birwadde ebifaanana bwe biti nga mulina kulinda buli omu alina kulinda kituufu tuwulira kati awo nemmanya era nenkola ki kati awo bwe nawulira ku zino zi insurance companies nga balina life insurance nengamba kati nze ngenda kukola nga ssente zange obulamu bwange mbuteeke mu insurance kuba nze mu bulamu kyengenda okukolerera buki bulamu kati nga nze manyi ssente yange yonna yonna gyenfuna bulamu teri byakubeera bulungi kuba natuuka nga n'abangulira eddagala amazima nga batuuka ne bakoowa mutwalo gumu mu 12 one tab ate ng'olina okumira everyday empeke emwemu olwo nga tujjanjaba ki nsigo olubuto ddo lwamaze ne luwona nanti kati olubuto ekyalulumisanga yali ensigo eri tuyina onsaasira naye waliwo omanyi ekintu kino kyantama newe nkirowoozaako bulowooza kubanga ndabye ewaffe mu famire yuzi twakaziika anti waffe ebbanga sidde naye yamukwata yali wannabaana aba wannabaana oyo akusensera n'akuva munda n'akutuuka ebweru n'endaba yali jjajja omulala yafa wa mumiro kansa omulala yafa prostate cancer omulala yafa kibumba kwegamba nawuliranga ebintu ebyo era ndowooza abali ku radio abaatuziikirako olwo lwasemba nayimiriza kika ne mbagamba bamuswala omanye ebintu bino tebabyogera mu famire bibanga ebyenkiso naye ng'ate sitaani yabateekako ekintu okujjako nga aliwo omuntu avuddeyo n'akola atya neyeegagana nammwe mwenna ne mukitegeera nti eno chronic disease ne mumanya ekikolimu kino kyavaawa kinnuma kaakati mwanange ku myaka egyo empeke emu ya mutwalo gumu mu 12 oli wakati mu bulumi yes that was 2016 2017 emyaka si gyewala tuli myaka gino yes tuli myaka gino kubanga maze okusoma nga nfunye n'omulimu nga nkola kuba nali nafuna omulimu nasinga gye nali nsomera kati ne bampa omulimu ogw'okusomesa nga bampa ssente nga nnungi naye nga ssente yange yonna nga bwe ngikwata
nga mazima soka ni balabala someredde ki kubanga twakomye wali eri wali omazeeko yes ng'osomeredde ki ekyo namaliriza nakola fashion and design ne majoring mu shoemaking okola ngatto zino ze twambala wegamba olubuto lwakulumanga ne lukuma n'engeno bwe weewaliriza n'osoma yes nga bwe neewaliriza n'ensoma birooto ki bye walinanga wadde obulwadde bwali bukuluma nnyo birooto ki bye walina ebyo amazima kyo baabafu abafu nalootanga nnyo abafu abafu bona balootanga nalootanga entaana nalootanga zirimbo byebirooto bye walootanga olootanga omuntu akulambuza limbo kati engeri ndowooza neyali senga wange gye twagendanga nnyo buli kaseera onaafudde ng'ate senga wange mujjumbize baziika batumiddeko tebasobola butaziika bakaaba n'agamba obanza ate ekinankwata kinaabeera kyaki kwegambe ennaku neebeera mu famire olumu yakaabanga kati nga nze nkwata akatambala ne musangula amaziga wenti nga mugenza okuziika oluusi nga tukyali waka bamukubidde essimu ne bamubikira nti noono wuuno ate munnange neewuunya kuba kyamazima twaziikanga naye lwaki wanange nti mpaako bakuyita liivu oba tuwummulemu katono obudde bubwe bugenda tugenda kuwummulamu katono olunaku leero twagala okuba nga yesu ayimirira mu famire zaffe mikwano gyaffe abali eyo waliwo ebintu nga temubirinaako obugezi kasita kiba nti kikolimo kiri ku famire kyandwadde ngenda balekera ekyawandiikibwa ekyo ekiri mu kyamateeka essuula 28 olunyiriri olwa 34 we tujja okutandikira buli muntu atunuulire yezuule ate otandika okusaba ng'obudde bukola butya ng'obudde bukyali ebintu ebyo tubirumbe sitaani leero tumuwemuukirize atuviireko ddala mu linnya lya mukama afaani oza tetugenda kuwummulamu kati tunaakomawo mu ddakiika ezo ezijja olw'ekisa kya Katonda mikwano gyaffe abalungi katukomewo twamuwangula mwebale kutuzzaamu maanyi sitaani twamuwangula katukomewo tuvaawo kayigumala n'olwo omuwanguzi waffe Segawaalu yayigwadde naye nga tugamba nti bannaffe aba Victory ali mu kwogera ki naawe nenjagala naawe oddeyo osobole okuba ng'olaba ndwadde ki mu famire nga ziri koloniko eziri koloniko ng'olaba zijja zigoberera taata yaffe ekyo jjajja naafe ekyo basenga bajja bakifa ekyo naawe kyagala okwambala tuzirabye endwadde ez'ekikolimo ekyamateeka essuula 28 omuwanguzi wange twakomye ku nnyo lwa 35 lwa 34 lugamba nti n'okulaluka n'olaluka olw'okulaba n'amaaso go kw'onaalabanga mukama anaakulwazanga amaviivi n'amagulu ejjute ebbi eyo nno ye kansa ejjute ebbi lyotowenyezeka okuva munda w'ekigere ekyo okutuusa ku bwezinge bw'omutwe gwo ate tugenda okwesanga ng'abantu bali mu bulamu endwadde bwe zityo nga ssebo zeeriisa enkuuli zeeriisa enki enkuuli naye nga mugamba bannange kino tuli kivaamu tutya ke kaseera ak'okuddayo okulowooza ng'omuwanguzi waffe akola ki atuwa ku bujulizi buno tujja kgenda mu maaso nga tuzoogera kakati musumba tukomye nga awo nga omulimu nina mulungi akasente nfuna akeegasa akasobola okujimirizaawo ng'omwana omuwala oluzaali mmeka ezo ze nali nfuna nali nfuna emitwalo gyali 85 naye okusinziira 2017 nga waakafuluma bw'oti ate nga nali ninayo essuubi olwo ofuuse ekimpozi awo nali lecturer mu ngatto yes nga nsomesa abaana abakola shoemaking
kale simu abeetaaga okuteekamu ssente wanne mutukolere engatto mu Uganda nga tukyagenda bweru okola ddala engatto n'enjambala bulungi. Iyo Musumba. Kati munnange kati awo nga ssente nga bwe nzikola nga bwe mbalabalamu eddagala erinamazaako omwezi kuba kati awo nali nkuze nga nange kati ate nali njagala nfune freedom of worship nasobola okugenda n'ensaba wonna wenjagalidde oba overnight kati awo nga neepangisiza. Yes. Weetongodde. Yesu no gwe wakwata tannakuwonya. Anyway, kangambe ndowooza yalindo etya kati awo awonya tobona. Kati awo Yesu wange gwe nali mmanyi ebiseera ebyo yali Yesu wange owa because kwegamba ediwenga ebintu byonna sibimanyi buziba bwabyo buwe because yafaanana atya. Yesu wa because musange bwe bakugamba kino kifunye nkitwala kwegamba mwenna mugenda kuwona kwegamba gwe n'olowooza like kwegamba ng'ebintu byonna mbikola oluusi oba out of excitement kwegamba nga sisomesebwa nga simanyi nga sisomesebwa nga kusomesa kwe nasanga mu kifo kino nti ekintu ekigenda buziba eweetaaga okwenenya ne weenenya eweetaaga okusonyiwa eweetaaga kwegamba tosuna tujja kutuukawo mu deliverance kuba kyemmanyi buli muntu kati ali ku bunkenke kubanga bino ebirwadde bitawaanyiza famire tebirina ddagala okujjako ng'osumuluddwa. Kituufu Musumba. Kati awo nga bwe mmaliriza okugyako eza rent ne mbalaabala ez'eddagala lye neetaaga paka we nafuna saala eddako amazima ngamba sikyakola ki ngamba sikyalina ssente. Olwo ssente zeeyongera ziwalinga empekeji walinga otwala eyemu ku bbiri kati no kati nga nanti nga njigula gumu bbiri kati baliri olina okumira empeke buli lunaku everyday kati balirira wiiki ssente ze weetaaga omwezi ssente ze weetaaga ate ssente ofuna za mwezi waliwo eyabaliridde wano mu 37. Kati balirira ate nga olina okwefaako ng'omwana omuwala kuba nali nyina n'okusasula rent. Kati munnange ngenda okulaba kwegamba ebintu tebyali byangu kati mu mbeera eyo ey'okubanga eddagala lifuuse lya werege n'akugamba neyeyama n'akugamba ngenda kugula wonna tewaliwo akwanako kati anyway nali engeri gye nakula nga obulamu tebweyagaza saayagala nnyo kweyingira bityo kati nga nja kukola children's home era ng'ekyo kyo nga ngamba nze sijja kuzaala kuba nzijjukira olyose n'okireeta sooka ojjukira endowooza nga sinnakubuuza ekintu kino nakimbuli ojjukira ki kuba nzijjukira bwe nali nga ndi muto olunaku lumu nali nzanya ne brother wange kati ne tuzanya nga bo balina buddole kati nze engeri gye nakulira eno mu ndiriza ddala mbu nno sijja kukola ki munyumya ebintu ng'awulira bimubeera mu bwongo mwe mubyerabira naye omwana omuto mayindi yeetereka kati nze napiikinganga nentereka nenkola ki nembikuuma munda mu nze kati Musumba munnange kati nga nze nyinayo plan kati olunaku lumu brother wange naŋŋamba brother wange mulokole naŋŋamba naye ojja ogendeko wa Pastor Tom emutundwe kati mutima neŋŋamba nze ekisooka ndina mulokole
kati ne bwanangamba ogende wa Pastor Tom. Engamba nze ndi mulokole ekisooka njagala okugenda mu ggulu era nkimanyi bulungi nnyo ngenda kufa ku nsi ndeke nga sizaddeeko wadde ki wadde akaana. Kati awo mu biseera ebyo mu kubeera nga era ntawaanyizibwa ebirwadde kati ono bwe yaŋŋamba okujjako ewa Pastor Tom yalinga eyaggula ate ensi yange ey'omwoyo. Nali Pastor Tom simulabangako ne ntandika okufunanga zi message nga omuntu andeese wano ku kyaki nga ndoota ndi mu kyaki ennene mu kirooto. Yes, nga ndoota ndi mu kyaki ennene. Oluusi oloota ng'oyalamu emikeeka ng'oluusi oloota ng'awo sinnaba kujja naye nga ntandise okukola ki. Kati olwo byakyuka ng'eyalootanga biri eri ebyokufa kugamba nti no ki. Kati nabyo nga yeesi mbiroota obw'olumu naye kati ono alinga nti yaggula nsi yange ya mwoyo bwe yayogera ku kino ekifo. Waliwo abamu nga ali eyo ebirooto bye nga okyali mu ndwadde zino ez'ekika. Abamu atya n'okuloota omufu aba baafa endwadde ezo nga bakuwa emmere mwegwa mu kifuba. Musumba nze nalooteranga ddala naye kyewe nsobola okuteeka essira emmere gye nalootanga nga bampa tewali muntu gwe nalootako nga mpa emmere nga yalimu omunnyo. Bampanga emmere naye nga munnange eba teriimu munnyo. Olootya abafu be bakuwa emmere? Yes. Nga osobola okuloota omuntu n'erinnya n'olimanya mu kirooto. Era nga gw'otalabangako. Yes, era nga baafa oluusi tomanyi tonnazaalibwa oluusi. Naye kati nga bw'obuuliriza bakugamba oyo yali gundi biki yafa bwati ne bwati. Kati jjukira kati ate bali abaasooka abaafa nga tebannaba kwegamba oba nga tebannaba kutegeera nnyo by'amalwaliro nga bo bagamba baamuloga n'avunda bwati n'afa. Ate kyogereko. Yes, kati abaali batagenze mu knowledge omanyi family wezo zimanyi nnyo okuba nga zisamira. Bwe tunaatuuka ku nzigi ezireeta endwadde ezo ez'ekika ez'olukonvuba. Kati oli alowooza nti baamuloga. Alowooza nti baamuloga naye nga kansa. Nga kansa. Kuba bw'osomye ku jjute mu Bible waliwo jjajja wange senga wange gwe yaŋŋamba nti lyamukwata okugulu ejjute buli eryamutta omulala ne bagamba jjajja waffe omulala nti gwali mutwe nga gumuluma natuka n'afuuwa omusaayi mu nnyindo ate nga bagamba yes kati ate bwe nagenda nga nfuna amagezi amalala nti bw'obeera tugeze olina tumors olina gundi z'okola kati nga bambi balabika byebyo ebintu ebyabakolanga ki ebyabatanga. Akadde kange keeko tuli awo buli omu ajja kwenoonya olwaleero wadde akadde kange kagenze muwanguzi wange buli omu akwate kapeeni mwongereyo akantu ako era kiri endwadde ezo zitwogerako ekyamateeka 28 olunya olwa 27. Mukama anaakule angako ejjute ery'Emisiri n'amabwa amabwa ago amabwa ago agatawonna n'otambuza ekigere kyonna Some Confection Plus bakola keeki z'emikolo gyonna wanjula mbaga kuwayo akaseera ottaanye mu ddakiika ziringa 7. Musumba olw'okuba nti akadde ndabanga kakoze katya kawedde akadde nga kadduka emisinde ndyoke nkuwaate abawuliriza okubuuzaako. Kati Musumba awo nga nkomye nga mpulira kwegamba nga mpulira n'ekyaye olwakuba sente zange wonna we ziraga zonna nga kwegamba zigweramu ebyo. Kati neŋŋamba kankole ki kangobe ku bintu byange ngumyende ebweru. Kati nga kyenjagala
kuba nalaba nga zino ssente teziwera mangu nga njagala ntuukiriza ekirooto kyange nga kyo nga nange muli nkiwulira nti sijja kukola ki sijja kwe alira mwana nganze n'obwo obuli mu Cancer Institute e Mulago obwo obwana obuli obubi obwana obukangayo n'olaba abafa n'olaba abalina biki n'olaba abaana be basala bitya yes naye nga baana bato kuba engeri gye nali omuto bantwalanga nnyo mugundiza abaana naye kati musumba kati ntuuka awo ndi mu kubala abalambu ngende ebwe kuba bannange bwe twatuukangayo n'olaba abafa n'olaba abalina biki n'olaba abaana be kati ate awo amaaso gange agasumululwa we gakola ki we gazibukira kuba bwe mbulyako brother wange ne mugamba naye ndi mu kugoba bintu byange ngende ebweru nnyina ebirooto byange bye sibagamba bye njagala okutuukiriza nangamba naye omanyi oba oyagala byanguwa okuyitamu genda ewa musumba Tom basomesa kati nenzija wano that was 2017 around like December omwaka gwali guggwako mwana wange nkuba engalo kitiibwa kya Mukama Musumba otuuse nga n'ekikutwala kugenda bweru kati nga mmanyi sijja kuwona kati nga njagala nkole ntuukirize ebirooto byange at least nga ngamba at least ngenda okuba nga ndiko nange bennyambye ngende okuva mu bulamu nga ndiko nange bennyambye kati munnange nga nkwata olunaku lwe najja wano najja sawa nga 10 brother wange nangamba ugende waliyo church eyeri wansi mu bapya yoba osookera kati nga nzija bwe natuuka nasangako omusumba wa Deliverance najjaleti nga kati buno obudde bwe tugenda sawa 9 yes abantu betaaga ne bakeerako sawa 5 kati nze lwakuba nali nzize nga njagala nsulewo naye kati nenjagala nsooke mbeerewo ndabe ekifo nasulawo biki ebyo bwe bityo kati nenzija kati mukyaki y'abapya omusumba wa Deliverance bannange n'asomesa ekikolimo n'agamba bw'oba ova mu famire nga waliyo okusamira nti mubeera n'endwadde ezo ez'amaanyi yaziyita chronic diseases n'agamba endwadde ezitalina ddagala ez'olutentezi kati nze nga kyenzijjukira nze senga wange gwe nabeeranga naye engeri gye yali musabi nnyo kati bambi yaŋŋambangako kati bo bwe bagendanga baganda bwe bagendanga okusamira ye byali byamutama kuba mbu waliwo yali yagula amayembe ne gagenda gakola ki ne gatugumbula kumpi kyalo Kiramba kati ng'ebyo byabimutamya era ye ng'agamba ye tagenda mu bintu bwe bityo kati nze nenkitegeera kati bwe babisomesa mu bapya ne bagamba famire nga zirimu obusamize ne mmanya kino kati nange kye nakola ate nekyewuunyisa musumba wadde akadde nkasise kayinza obutamala kuba njagala kutuuka ku Deliverance n'okulaba ng'olwaleero gwatayina birooto olina kano kookozeemu n'ogamba musumba nindaamu n'ofulumamu olina kyogenza okukola ebweru eyo nenkulinda n'okomawo n'ofulumamu saagala kisumulula kati njagala ggoonaakyeyogerera mu maaso eyo ekyo kyofulumyemu n'okikola n'ogenda n'okola awo we tugenda okuba nga tujja kubanga tutandikira olaba otya
otanye engeri gy'otuuka wano ne basomesaamu ebintu ebyo. Iye Musumba kanstanye. Tanya. Kati ntuuka wano bwe basomesa amazima byankwatako. Byankwatako ne ngamba bw'ova mu famire nga ya ngerimu obusamize. Kati jjukira mpulidde era ndowooza era byebimu byebyo busamize kuloga biki kuba bagamba nti omuntu n'agula amayembe ne gatirimbula kumpi kyalo kiramba. Omusaayi mu famire bwegityo gumanya okuyiika. Kituufu nnyo. Kati ne mmanya bino byonna byebintu bye ngenda okudiringa nabyo. Tewatya munnange engeri gye nalaba anyway nkuze ndaba ebintu ebitiisa bingi kati natuuka n'enguba amawulire g'owulidde naye yes ate nalinga njagala nnyo okubikkulirwa nga njagala nnyo okumanya ebintu ebipya kati wenamanya ne ngamba iyo mu famire efaanana bw'etyo ng'ottaanya ekintu ekyo deliverance njagala mu bujjuvu bwayo katuttaanye obusibe buno nga babukusomesa famire esinga bwe ziti zifiirwa nnyo abantu ne basigalawo nga mu famire mulimu batono oluusi nga abakulu tebaliimu simanyi oba mmwe kyabasanga naye wano bwe tutunuulira ekigambo kya Katonda nga tuttaanya eky'amateeka 28 endwadde z'ekikolimo 28 olunyiriri lwa 5 awo Mukama anaafuulanga ebibonyoobonyo eby'ekitalo n'ebibonyoobonyo ebya zadde lyo ebibonyoobonyo ebinene ebirwawo era endwadde enkambwe ezirirwawo ennyo era anaakuleetangako nate endwadde zonna ez'emisiri ze watyanga era zineegattanga naawe era na buli ndwadde na buli kibonyoobonyo ekitawandiikiddwa mu kitabo eky'amateeka gano ebyo Mukama anaabikuleetangako okutuusa lw'olizikirira era mulisigalawo omuwendo gammwe nga mutono newankubadde nga mwali ng'emmunyeenye ez'omu ggulu olw'obulungi kubanga tewawulira ddoboozi lya Mukama Katonda wo. Mwesanga nga mwali bangi mu famire naye kaakano nga mwebala bwebazi weewaawo Musumba ng'amalaalo ge mangi kuba ffe zigraveyards ze tulina kati nze nabeeranga nesenga wange nga muntu mukulu naye nga weewuunya n'agamba eno weekend tugenda kuziika naye gye muziise leero ate olala si gye muziika ate buli gye muziika musanga ekijja nga kinene ate nga mwenna muli ba musaayi gumu nga musaayi gumu mwakyusa bukyusa bijja anyway ekika kyali kinene ekika kyali kinene yes ekigambo ekyo mwana yekansaba abawuliriza bakubuuzeeko buli omu mmanyi nti alina kye yeezudde waliwo n'agambye nti Musumba ekyo mbadde sikiteekangako mwoyo naye ate kikulu nnyo bwe mwesanga nga mu famire nga mugenda n'okwanjula ne babasaba akakadde nga tewakyali kakadde mwenna muli bavubuka mu kaseera kano lwaki sikwadde kyansi eno nsabye kino nti bwe tuba twogera ebintu bino nga bwe tuyita abantu mu famire mujje tukuŋŋaane mwogere n'ebibatawaanya nze ekyo kati sikyakitya obagamba ebibatawaanya buli omu n'anoonya obudde bw'akola atya we yeeyambayamba olw'ekisa kya Katonda naye ng'ekikulu ekisinga obukulu Mukama atuwadde mutundwe bannange si kugulumiza kifo naye osobola okuyiga ebintu bino kituufu obulamu bwo ne bukyuka nze bwe natuuka wano Musumba dakiika emu tosumulula tutandikiraawo tulabe endwadde ezitawona mu nnyumba ya kitaawo mu nnyumba y'ewammwe Katonda asobola okugolola omukono mukwano gw'amavivide gatakuluma n'otafa jjute n'otava magulu Katonda akyasobola okugolola omukono asobolera ddala tunaawulira kabakubuuzeeko abantu bano olw'ekisa kya Katonda enkwano gyaffe abalungi mubuuze ku muwanguzi waffe akadde ajja kuba nga atuwulira obuwanguzi gye bwava era kyesaagala kusumulula kyali
nenze ndaba ndeka wano mu studio nadduka emisinde n'omulaba ngaako n'omulaba ngaakomawo. Enamba y'essimu 075 987 ne 0393 217 mubuuzeeko muwanguzi waffe. Hello. Wangi mukwano. Sanyusa okubawulizaako muwanguzi webale kuwangula. Kitiibwa kya Mukama ddiya. Neebaza nnyo okubawulizaako nekuba n'essimu neeyitamu. Omuseefu radio mbaagala nnyo kuba enzizaamu nnyo amaanyi. Kale mukwano. Amina naffe mutusabire tujja kujja tuwangule. Mukama abankumye. Weewaawo. Abali ku online bagambye batya olwe yagambye nti Musumba kino mbadde sikiteekangako mwoyo n'omulundi n'ogumu naye olwaleero nzibuddwa nnyo amaaso. Ono agambye atya ono yakaliculetinze ng'omwaka welinanga okukozesa obukadde 4 mu emitwalo 38 ojjanjaba. Musoka agambye atya Nerembezeti Seta agambye kwendi weewaawo our God is great. Ono agambye atya always God is there for us. Praise God Pastor from Wandegeya. Mane tukubire Yesu engalo manyi bino betubadde muti nkitwala nkiwamba naye Katonda bwakusumulula ebintu ebifaanana bwe biti. Musumba omuwanguzi waffe yeebali kutusomesa. Kitiibwa kya Mukama. Hello. Hello. Wangi munnange. Yeebazibwa Mukama. Awe bwekitiibwa. Bannange. Nzine bannange neeyongedde okutegeera ebuziba. Nyenze ebuziba. Mukama Katonda wange. Omuwanguzi yeebale kuwangula. Omuwanguzi yeebale kujja. Yeebale kutusomesa mu butuufu. Nzudde endwadde nange jjajja wange yalina ejjute mu nkwawa. Tengamba bada. Naye ngenza olaba nga buli ajja akirina. Ate ezo endwadde ziruma. Zikuluma ne weesiwala. Ono agambye atya Arrest Mukisa Musumba nze ennaku ebula okunzita ewaffe amaaso tegalaba. Ewa taata tuli bana. Kati kikutte n'abaana n'omwana wa sisita wange ye erirye lyaviiriddemu ddala. Aya. N'amaaso galugenderamu. Musumba. Bwagalabako n'ewammwe nga gagenda. Ewaffe ffe taata waffe aliwo yekka kati gwe twasigazaawo. Amaaso talaba. Magitake Pastor Jajemi, I knew it when I took my salvation. My childhood, they used to teach it, but I didn't know deeply. Okay. Unagambye Eva UK, Pastor Jeje Mukama mulungi tweyanziza. Onagambye nti Musumba have ebirwadde bitategeereka naye ndooto omufu alemeddewo agalwadde gali mu sayidi emu ey'olubuto. Leero okuva mu bujulizi buno tugenda kuba omufu oyo n'agalwadde ge yajja nagaaga atambuza ku kika. Yesu agenda tusumulula. Wanje mukwana jako naawe jako radio sweet amatu gaffe. Amatu munnange muba mugatta naava kuno nga nfaanana ntya wangi munnange. Nsaba kunsonyi wambadde ndimukutusembera nakusonyiye dda. Musumba Jeje bannaye mpulira essanyu okwogerako naawe. Munnange ekikutuse. Kale weebale kutuweereza. Ekisa kya Katonda. Bannaye muzibudde amaaso. Lwameka. Lwabiri mu 3 awo. Nawe genda olukoleko omwako nti munaaweereza Mukama Katonda wammwe. Talibaleetako ndwadde ze yateeka kuba ki? Kuba Misiri. Ekyo naakyogera. Pastor Jeje, my dad family had some diseases. I would attack me, move around my stomach like a car, but that God has healed me. Banange, kino nno kintu kyebuziba. Musumba Muwangu, thank you so much. I have reviewed myself and the family as well. Oh no.
enda 2020 anti Bible yagambye mpaka lweri kuzikiriza kituufu ate kwata n'ekulekaawo ate ofa wena totegeerekeka tonzijukiza mwana wa totegeerekeka Musumba nzudde bingi okuyitira mu muwanguzi waffe naye Musumba naloota nga ngenze. The doctor told me that I should donate my blood to the sickle cell kids. Nze Musumba binemeddeko ye Mukama bwakugamba nti twala omuntu omusaayi bwe munaagondanga gondo okole ekyo Katonda munna talina boxi nti ono bwe yamu naye bwagenda yagambye genda ow'omuntu omusaayi genda ode bakajja mu butuufu Mukama abawa omukisa nange ngutwala munnange bannange nze bukojja bafa cancer and most of my mom relatives get fibroids n'ebizimba nno nga kubitwalidde byonna biri omwo. For my family blindness, our judge died blind since then, but now we are rebuking it. Mugolokoke. Obudde tebungenzeeko mulowooza. Lwaki tetukkiriza ffenna mukwano obulokozi bwe twayongeramu okubutwala nti golodi? Obutwala nti ki? Nti zaabu yennyini. Zaabu yennyini. Omanyi nina family oluzungu lukitooya naye Oluganda bw'ogamba zaabu olabanga ekintu kya muwendo nnyo more than even gold. Kankwerekereze katubeerekereze mukyala Sempigi kansaba abantu bateeke emikono gyabwe mu kifuba mukwano gwe atannalokoka omanye ekikolimo ky'endwadde tekiriiko ne bw'oba ne ssente nalaba wano famire ey'amaanyi ennyo oli baamuziika ne ssente naye yafa pressure taata we baali balowooza bannayuganda nti basaaga taata we n'abagamba nti wano mu famire tufaaki pressure yali asigadde owe South Africa yali amututte naye ne bamukomyawo ku myaka 6 nga naye afudde pressure. Kati mukwano Yesu yekka yasobola okuba nga akuwa obulamu n'abukuwa mu bujjuvu ddala. Teeka emikono gyo mu kifuba gamba ayi Mukama olunaku olwaleero nzija mu maaso go nzikiriza mu mutima gwange njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oli bw'oyita abalonde bo mbeera omu kwabo kwebaza Mukama kubanga ondokodde amiina era amiina. Mikwana abalungi munzikirize mu kaseera kano mbasiibulire wano ate tweyongereyo abajja mu kyaki twerindeyo mu linnya lya Mukama ffe Yesu tuwangulire wamu ekitiibwa n'ettendo tukiddize Katonda omuyizi w'ebintu byonna. Nsigadde ne Juliet Juko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe Agatha Rose Sempijja enkyasumula essaala ey'obuwanguzi. Amiina. Beere bulungi.